Endoveso. Kugenda mu bukabutonzi tifama. Ekintu ky'omuziki. Endoveso. Ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Hello? Yes, sir. Nze mukunja wa Beat FM ongambi umpereza message nyingi ubadde ogamba ki? Yanzizanye sebo ne yanzege mukunja. Kakati sebo? Nina mukyala wange waneno. Naye alinako wakutte. Naye wakutawo ninamu okwekengeera wagenza walabika. Waliwo omusajja gwemanyi gwaleka gwenkebereza nganze gyagenze gwali naye essaawa zino. Nga bamuyitaani? Omusajja oyo bamuyita Jime. Bamuyita Jime. Amukubidde n'amuyita? Nze ndabye wano ng'essimu evuga n'agikwata n'afuluma n'agenda. Maze wonna simulaba. Ate njagala enamba eyo gye nkuweerezaawo omunkubirireko tulabe. Oyagala kati olwo omanya waali? Bwemanga nkitegedde nti yennyini gwali ngende bomba kwata olubona. Kale beerako ku simu tovaako. Omusajja ye Jime? Ye Jime sebo. Kale beerako. Hello? Hello. Wanje wakubidde baba. Nkukubidde naye nga tulinga adduka. Njiruka era. Odduka olagawa? Muloji. Muloji kola ki? Ate muloji bakolayo. Kola bintu. Ogenda muloji? Kola ki? Kola bintu ate bakolayo ki? Nani? N'omusajja engendayo nzekka. Ontegedde? Nze Jime? Wana. Nedda nagoba. Wangoba? Ng'ongobera ki? Empisa. Ate empisa mbi ki? Oli ku booda? Bannaawe. Nze badde manyi olina waka. Naga ngenda muloji. Naga meti ngenda muloji. Kumakya kuno? Kati ng'olubakuwa byaki ufa ki nabyo? Why? Anti ndugirwawo. Ndakasira. Olakasira omwami wo ate yabalazeewo? Omwami wange yaliwa. Ow'ewaka? Zania gadi n'omwami ewaka. Ina mwami waka. Kati obeerawo nani? Nalina gwe kati wale totegeera. Nali nina gwe wekka naye lwakuba olizondo. Kati ogenda muloji bagenda kuwa ssente? Ate bandira bwerere. Kakati agenda kuwa abasajja bakyaliyo. Abasajja bakyaliyo. Abasajja bakola ki? Olaba n'omukazi w'ewaka bamano era bamulekera w'akamenza. Kakati asolooza kali wawaka. Mwannyoko. Kati agenda kuwayo nga mmeka? Nga 2. Naye kakati gwe omusikazi omufumbo ekikutwala mu loogi kiki? Sajja sikyamusuna. Omusajja sikyamusuna kangendeko mu loogi. Akulakasiza takuwa mukwano gumala? Mukwano.
sifuna ate funya nampa ate era mbeerawo. Ogenze kwenoonyeza za kizigo. Kugamba ekiziko kye kitaakikola. Era tuleka mu bbanga. Kati omukasajja bwakugwako mu loogi. Era n'omusango gwe lwaki abatampa byenjagala. Ate olowooza ako kansobola? Nyinza okakuba ne nkafunyafunya. Nze kunoonya ze tunaalya kiraata ng'ajja mmanyiira. Kasambirawo nze naawe. Kubanga manyi tekalinamu wadde otwanyi. Kakati bw'oveeyo tukwatagane tutya? Naani? Nange. N'okunsanga omanyiwo. Naye olowooza toli ku Beat FM bakuwulira? Abakazi bazibu nnyo kamukunja abakazi bazibu nnyo. Angandi agenze kunoonya mmere ate sente ze namulekedde. Wamulekedde sente? Namulekedde 10,000. 10,000 meka? Namulekedde 10,000 tetenkanyiza okwo. Kakati agenze kunoonya za mmere. Kakati agenze namulekedde 10,000 kakati agenze kunoonya ate za mmere eza kinga ate namulekedde sente. Bwe bityo bwe bibadde munnange. Naye abakazi oyo yakyebuunya abakazi munaye abakazi abo bakazi tebakyabeewuunya n'abasajja beebo munange n'abasajja tetukyabeewuunya kati yamulekedde sente ate agambye kaŋŋende mu loogi kakati naye zakulekedde tezimala ye waliwo ne waba akulekedde kawumbi teri sente emala just olina kuba mugumiikiriza nakukozesa eyo mu butono bweyayo bw'olina. Nkubuulire bw'obanga oli mulaavu buli kimu kisuubire. Osuubira omuntu gw'oli naye mulaavu okukyuka. Baira abantu abasinga babeera mu mukwano naye ng'omuntu gw'ali naye nga tamumanyi. Nga kyalaba si kyali. Naddala abakazi. Tabasajja mu musinga. Okumanya omukazi osoma Bayibuli namba. Naye okumanya omusajja kitabo kya 32 page ate mu okumanya omusajja Kurani gisoma ogikube wali okwate Bibiliya ogikube ogisero kale endobe somugiwulidde kasente amulekedde ate agenda mu loogi gamba kunonyayo ki sente agamba agenda zamulekedde tezimala akanyama ayagala okasikasikanya alaba zamulekedde tezimala emmeka 10,000 siya nkanyike ekitiibwa kyoko naye okunja mutuufu omukyala amukuba amwegaanyi n'omwegaana olw'okuba amunyoma amukuba n'ebikonde muno anaagoba n'akomawa obalemu n'ekuweereza gwansula kale mukama akutuweera ebirungi amiina ayibwe ndi buyiki wano namukunja omusajja naye abeeremu ng'olekera omukazi 10,000 agenda kugula mmere ki 10,000 zimala newomuwa emitwalo 10 enva omusajja abeeremu siya bannange 10,000 mukene taliyo siya bunaku tunaalya mukene atusale n'olulimi kale kale mukulu agenda timuwulize 10,000 ku mulembe guno zikyagula byakulya mukene n'ogulayo n'emyera bwembanga sigwe njagala mukunja nkole kyolowooza izo sente ziriwo ng'olya mukene oyo gy'obeera namwe mutuleke mukene alwaza naawe mutuleke omulyango n'atuuka n'okuwunyako okuwunyako okufundula amaaso nawe nga kufunduka nga aga mukene